okusinziira ku kyagwa ku magye ga UPDF mu ggwanga lya Somalia. Abasajja aba Al-Shabaab bwe batyo ne babeera nga babakuba okubeera nga battiramu ddala abantu abaawera. Kakati ekikanga bwekyo tekyaleka amagye ga Uganda kye kimu munnanga mpuliriza. Era wenjogerera essaawa eno nakolera akatamire nti baali bamaze okubeera nga Mwami Museveni ne ttiimu yonna eya UPDF kw'ossa amawanga amalala ga ATMIS agaaliyo nga gakuuma mbu emirembe mu Somalia, abasajja baali bamaze okubeera nga baganaabira mu maaso. Era wenjogerera olunaku olwaleero mukwano gwange mpuliriza mu katambi ke kamu ngenda kuba nkubuulira ebiguddewo ebituuseewo nga wenjogerera amagye agasoba mu 2,000 aga Uganda ne Burundi gamaze dde okubeera nga gafuluma eggwanga erya Somalia nga nennabugi mufungize abasajja beekyaye ab'eggwanga erya Somalia. Kati mukwano gwange nze Eke Master mabega w'omuzindaalo ku lutimbe gaggadde okubeera nga nkutuusaako n'okwanjulira amawulire gano gasobole okubeera nga ogategeera. Kankusabe n'obwombeefu sooka obeere nga onyigako ekigalo oba kye tuyita like ku vidiyo yaffe eno osobole okubeera nga ogiwa mileage buli munnayuganda ategeere ekyagudde ku UPDF nti tekyali kitono ekyagwawo obeere nga okitegeera. Ate omupya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe obeere nga ofuna amawulire ago ge tuba tutaddeyo mukwano gwange mpuliriza mukadde gabeere nga tegakusuba. Kati mu ngeri y'emu kansooke ntandikireko mu mawulire ag'omulenzi amanyiddwa nga Same owa Mighty Family Same. Amawulire agava ewa Same gamaze okubeera nga gakakasibwa nti Same bw'atyo amaze okubeera nga akuba ku matu. Mu ngeri y'emu bw'atyo Bebekulu yabadde amaze okubeera nga avaayo nga yeesomye nti agenda kubeera nga amuwa obuyambi bonna bonna obwetaagisa alabe nga omusajja ono amuzza engulu wadde nga tebakwatagana mu politics era ebibiina bye bawagira bano byombi byanjawulo. Bw'atyo badde bamaze okubeera nga bavaayo ne MP omulala nga naye aga nti wadde wa NRM asazeewo kuyamba Same, wabula Same avuddeyo n'akabatema naga nti ndiyo okubeera nga Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tapostinga oba nga tayogera ku mbeera Same gy'alimu tekitegeeza nti tebakolagana. Same ategeezezza nti ye ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu bali mu mbeera nnungi nnyo era talina buzibu naye. Era ono agamba nti ye tavangayo kubeera nga alwanyisa kibiina wabula ekyamuleeta okukozesa ekitone kye kubeera nga alwanira oyo omuntu owa wansi n'okubeera nga munnange yeetaba mu struggle mpaka lwaliraba nga Uganda ekyuse ng'etandise okubeera nga ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki ng'ayingidde ensi ensuubize. Ono agamba ye essuubi lye si lyakufuna kifo kyonna mu NUP oba MP oba kansala nedda, ye omulimu gwe guli gumu era agamba nze omulimu gwange ngukoze. Nkozesezza ekitone kyange, nkozesezza omumwa gwange, nkozesezza amagezi gange, nkozesezza emyaka gyange ne opportunity gye nnyina okubeera nga ndabisa n'okubeera nga nnyonnyola ensi eno okugiragawo gy'erina okubeera nga eraga n'okubeera nga nnyamba bannansi okubeera nga mbabuusa. Kale kati ono avuddeyo n'akuba ku matu n'ategeeza nti embeera kakati eri yaddemu ng'omubi omweru era agenda akuba ku matu kakati afunyeemu n'agalya empuuta okusinziira luli bwe yali munnaye ng'ali mu ICU oba intensive care unit nga taasulewo taasibewo ate yaali ku mimwa. Kakati nno ebigambo bizze nga bireeta akamwenyumwenyu ku ttama nga Same ono wa NUP amaze okubeera nga munnange atuulatuulako kwawukasana n'atandika okubeera nga ayotayota okunoonya vitamini D asobole okubeera nga agumya amagumba atadde munnange aweereze emirimu gye. Katusabe Mukama Katonda amwongerere ddala amaanyi omusajja ono akomye okuba nga bambi agezezzaako nnyo okubeera nga alwanirira munnansi mu ngeri eyo yonna gy'abadde nga asobola. Kati mu ngeri y'emu mukwano gwange mpuliriza njagala kuzzaayo ku mulamwa guli ogwa UPDF okubeera nga yamaze dde okubeera nga efuumuulwa mu ggwanga erya Somalia. Nakunyumiza wano nega nti abasajja baatukuba nga balinga abakuba bannamba lujega era ne Mwami Museveni n'avaayo naga nti ekyakubisa amagye ga UPDF bwali butiitiizi. Yagamba bano bakawadi bano batiitiizi talabangako basajja batiitiizi nga ba UPDF wabula ate avaayo n'alumiriza naga nti ne mu kubalonda mu kubatwala mwalimu enguzi y'amaanyi nnyo era ogendo kakananga abajaasi bali babiri abakulu abaakwatibwa ku nsonga eyo ey'okubeera nga baalonda abantu bano abagendanga e Somalia mbu baalondanga bannamba lujega nga babagulirira nga babawo obusente kakati nga batwala abo. Kakati nno abasajja ba Al-Shabaab baatukubamu ekizuka ogendo kakananga abantu 54 zembuyaga ezikaza engoye abalala ne bagenda ku taasula otaasibewo nga yali ku mimwa wadde nga gavumenti yatubulya muwendo ogwo gw'abantu abo abaavaayo nga babuuseyo n'ebisago byabwe era kigambwa nti waliwo n'abaawambibwa nabo tetwabategeera. Kakati no munnange bano balina okubeera nga baliyirirwa
abaafa balina okubeera nga baweebwa akasente nga kawerako, ate n'abo abaalumizibwa balina okubeera nga baweebwa akasente akawerako nga kakwatayo omutwalo mulamba ogwa $3 milioni nga 37 buli muntu eyalumizibwa. Kakati no gye bukedde olunaku olwaleero okusinziira ku mukolo ogwabadde wali mu kibuga Mogadishu mu ggwanga erya Somalia. Lieutenant Colonel Stephen Kashagama ononno yamaze okubeera nga akakasa nti amagye ga Somalia National Army nga gayita mu Captain Muhammad Somali bamaze dde okubeera nga bakwasibwa ebitundu UPDF mwebadde ewangaalira okubeera nga babikuuma. Kubanga ono akakasiza Lieutenant Colonel Kashagama expressed yagambye nti abasajja bano mukakafu era mugumu nti abasajja bano aba Somalia National Army bamaze dde okubeera nga bayiga bwe badefending ensi yaabwe era bajja kwerwanako n'okukuuma ebitundu byonna n'okubeera nga bagobera ddala ba Al-Shabaab okusinziira ku ndaba gy'abalabamu. Jjukira nti UPDF eno yawaddeyo dda enkambi yaabwe eya Albao era ng'enkambi eno mukwano gwange mpuliriza eri mu bitundu ebyo ebyeyo wansi eyo era ng'eriraanaganye n'enkambi endala ezibaddemu amagye ag'eggwanga erya Burundi. Kakati n'ebigambo bino bwe bijjidde nga bwe nkunnyonnyodde ng'amagye 2,000 gamaze okubeera nga gambulira Somalia era gabulidde Somalia omwezi guno oguwedde, kubanga kino kyateesebwako UN n'ekikiriziganyako n'eggwanga erya Somalia. Somalia ngega nti mutuviire tubakooye tusobola okwebeereramu ne twekuumira ensi yaffe. Kakati amagye gano aga ATMIS gatandise okubeera nga gavaayo mukwano gwange mpuliza era kigamba nti 2024 wanaggwerako tebaagala kulabayo yadde akaana akato nga kagwira mbukakutte emmundu mbukajja kuuma ddembe. Baagala okulaba ng'ensi yaabwe enkalu ng'erimu basajja Basomali bokka na bakazi Basomali. Era kigambibwa nti Uganda yamaze dde okubeera nga ewaayo beesi yaayo eyo emu gye yasoose okubeera nga ewaayo, ne Burundi nayo neewaayo beeses 3 mu ngeri y'emu ey'okubeera nga abasajja bano batwalira ddala obuvunaanyizibwa obw'ensi yaabwe n'okukuuma emirembe. Jjukira nti UPDF eno yagenda mu ggwanga erya Somalia omwaka gwali gwa 2007 okulabika nga munnange ekuuma emirembe era UPDF ng'emagye agasookerayo ddala okubeera nga galumba ne gatandika okubeera nga gakola emirimu. Jjukira nti gano gabadde gatwalira ddala ekitundu kinene nnyo nga kikavalinga districts 16 ekitundu ekyo kimanyiddwa nga Benadiri kyekikavalinga district ezo 16 era Benadiri oyo mukwano gwange mpuliza n'ekitundu ekya Lower Shabelle region yonna abasajja bano aba UPDF mbu bagoberawo ddala abasajja aba Al-Shabaab abawulira ddala munango omuwendo omuyitirivu ne bagobera ddala okuliraana okuva mu kibuga ekimanyiddwa nga Mogadishu kilometers 200 okweyongerera ddala eri nga tebasembedde ekibuga kino ekya Mogadishu ekibuga ekikulu ekya Somalia. Kakati no UPDF wetyo neesalawo okubeera ng'emaamira mu district ezo 16 ezeetoolodde ekibuga ekyo ekya Mogadishu mu Lower Shabelle ne Benadiri area awo nawona UPDF nga yejjuddewo okubeera nga ekuuma ekibuga kino abantu baddemu okubeera nga bakola emirimu gyabwe, baddemu okubeera nga bafuna eddembe lyabwe, baddemu okubeera nga bazimba ekibuga. Wabula mukwano gwange mpuliriza amawulire amalala galaga nti abasajja bano wadde babadde babeerayo aba UPDF naye abasajja n'abakazi aba Somalia ate abamu babadde si basanyufu yadde n'akamu n'akatono nga bano balumiriza nti okubeerawo kwa UPDF kuno mu Somalia mbw ate kwe kubadde okubaleetedde okubeera nga tebalina bulungi mirembe era nga bagamba nti abakulembeze abadde mu buyinza katugiyite central government n'abakulembeze bannaddiini abakulembeze ab'ensikirano babadde tebakwatagana ku nsonga eno era nga kigamba nti abakulembeze ab'ensikirano kati nga bolaba bwakabaka bo bwa Buganda bo bwa Busogo bo bwa Tolo kakati bo nga bawagira nnyo abavubuka bano aba Al-Shabaab ffe betuyita abatujju kubanga bo bakkiririza mu nnono ey'ensi yaabwe kubanga basajja basiraamu bakkiririza mu sharia law baagala basome eddiini y'Ekiyisiraamu baagala bambale ennyambala nga ya Kiyisiraamu baagala kooti zaabwe zibeere nga ziramulira ku mateeka ag'Ekiyisiraamu kakati ate nga gavumenti eriko munnange ffe gye tukuuma gye tuwembeeta yo tekkiririza mu bino kakati bali abakkiriza mu nnono yaabwe okuva emabega eyo nga baga nti kaabe lubaale kaabe Katonda lino ettaka lyaffe mujja kulivaako mugende tuddemu tuzzeewo ennono yaffe n'enfuga yaffe gye twagala egendera ku mateeka ag'Ekiyisiraamu. Kakati no munnange amagye gaffe n'aga Burundi n'amawanga amalala ATMIS gamaze okubeera nga gatandise okubeera nga gateekako kakokola tondeka nnyuma nga gavaayo n'okusinziira ku kidumusa ekyatugwako abasajja baatukuba okujula okututta obussi. Kakati nno tutandise okubeera nga tuvayo paka 2024 wanaggwerako nga ffena tuweddeyo.
nze Eke Master mukwano gwange ampuliza kankusaba video jimpere ekigalo mpyo subscribe ku mukutu gwaffe tutambulenga ffena mwaka waffe atagwa malojja. Mukama Katonda akunkumire. Ssaabasajja Kabaka wangaale alamula Obuganda. Bye bye.